Okuloota ng'olya embizzi oba okuloota ng'olya ebyennyanja oba okuloota ng'olaba embizzi kye ki? Akati omwami ono agamba nti yaloose ng'agenze ku ssomero oba mu ssomero ng'alaba alya ebyennyanja bamuteredde embizzi ku sowaani ne yeecwacwana nnyo era n'agenda anaabeko embizzi eyo. Era agambye nti aloota nnyo embizzi ng'aziraba mu bifo ebisanyukirwamu bwe bityo. Kakati ssebo abuuzizza obubaka buno. Ebyennyanja kitundutundu ky'abaana ba Mukasa, era omuntu yenna asamirira lubaale ng'abadde akyali ku ntandikwa takkirizibwa kulya baana ba Mukasa. Era omuntu watuukira okulya ku kyennyanja alina okuba ng'alinako w'atuuse. Era Mukasa amugaana okulya ebyennyanja ebito, aba alidde baana be butereevu, akugaana okulya obwennyanja obuyitibwa mukene kuba bwo ne bwe bulikula ne bwenkana kibo buba bulabika nti buto, baana ba Mukasa direct. Omuntu asamiddeko akabanga Mukasa amukkiriza n'alya ebyennyanja naye nga alya bikulu ebikuze. Naye ekyo kibeerawo omuntu nga agenzegenze ku nsonga ezo akabanga. Naye mu ntandikwa bisambwa giba gikkuba nnyo ng'olidde ebyennyanja. Omala kubako w'otuuse oluusi Mukasa n'akusaba ekijjulo kye nga kya byennyanja, oluusi biri mu luwombo bwe kityo ng'era batambuddeko ku nsonga bwe mukimanyi. Kakati mu kirooto kino ebyennyanja bijjidde mu kitundu eky'abaana ba Mukasa oba obw'amayanja. Ebyennyanja bitambuliramu obw'amayanja. Akati oloose ng'oli mu ssomero bakuteredde ebyennyanja ku sowaani, embizzi biki ne weecwacwana nnyo era n'ogenda mu kinaabiro obinaabeko. Akatundutundu ako kakulaga nti essomero kye kitundutundu ewasomerwa ensonga z'emisambwa oba ensonga za lubaale. Buli olootanga essomero oba ng'oli ku ssomero oba oloota bitundutundu bya mbiri oba ebitundutundu omumanyibwa ensonga z'obujjajjaffe ly'essomero. Kyokka bakulazenga oliko kazambi, oliko ebitateredde, oliko embeera efaanagana ng'ey'amalogo naye ng'ate toli muloge, naye oliko embeera ekutambulirako etali nnungi nga nzito ekirako ng'omuntu aliko amalogo. Okwecwacwana nti nze sirya mbizzi okugenda mu kinaabiro onaabe, kwecwacwana kuli mu jjajjaawo, ebyo by'oludde ng'omuyisaamu ebitajja n'okukwana bitajja, kubanga bw'okwana omuwala asooka, owokubiri, owokusatu, owokuna, banga omuntu lyawangaala ebintu by'abakazi bino tubijjamu ebisiraani n'ebintu by'abakazi okwegatta nga bakyusa abasajja ono n'oli era babijjamu ebisiraani. Okwekwanakwana okususse ne bwe kuba tekususse, teri muntu akwana muntu n'asigala kye kimu. Eriyo omukazi gw'okwana n'omufunamu omukisa, eriyo omukazi gw'okwana n'omufunamu ebisiraani, eriyo omukazi afuna omusajja n'amufunamu ebisiraani, eriyo omukazi afuna omusajja n'amufunamu emikisa. Buli muntu mu buzaale bwe alina amaanyi agamukkibwako, n'olwekyo bw'aba tannagatereeza oyo yenna gw'aba ayagadde aba amugabanako bisiraani. Singa omwana azaalibwa mu kika ng'aliko ebbala, aliko embeera etali ya bulijjo, kati omuntu gwe yeesinkanye naye mu mukwano tasigala kye kimu. Eriyo ababajjako okugenda mu maaso, eriyo ababajjako okudda emabega. Ekyo temusaanidde kukyerabira. Ebintu by'okwegattako ono n'oli bya bulabe nnyo. Kakati eriyo abantu oluusi katugambe nti abali b'embizzi naye ng'ate oliko lubaale naye nga tova ku midaala gya mbizzi, ebyennyanja ng'ebyo, olya nnyo emmamba naye ng'ate oliko lubaale naye nga lubaale tannaba kweyoleka. Olya ku mbizzi naye nga lubaale tannaba kweyoleka. Kati empewo bwe zituuka zitunuulira ennyama yo nga tezisobola jjambala. Kwe kwekyacwana okwo. Esirya mbizzi sikola ki? Oluvannyuma lw'okuba ng'oli mu ssomero, ekitegeeza nti
musajja gwo n'osalirawo otandika okutambuza ensonga jjajjawo kyajja okukulembeza musooke mumuggyeko embeera etali nnungi. Ke kabonero k'ogenderako ku musawo n'aggamba nti twagala twawule lubaale ku ddogo, empewo zisigale nga mpewo n'ebikyamu bisigale nga bikyamu. Kyekituntundu omusawo waakusabira enkoko enzirugavu agikuyiseeko gitegene nga nnamu, lwakuba abamu bakola ensobi enkoko eyo ate n'agisala, okitegedde oluusi n'akunaza n'omusaayi. Naye kyandibadde nti musawo yandikutumye enkoko n'akutabulira ekyogo, naye ng'ekyogo ekyo amazzi amakulu agakirimu amazzi g'omugga ogukulukuta oba amazzi g'empompogoma, awo n'alyoka atabula eddagala eddala n'akuyisaako enkoko eyo wenna n'agita n'egenda nga nnamu. Kyekitundutundu ky'okujja obuzibu mu lubaale oba ebibi oba ebikyamu ebiri mu lubaale, okitegedde. Kati gwaloose bw'oti nti no ng'oli mu ssomero mwecwacwanidde sirya mbizzi sikola kine nga babitadde ku sowaani n'ogenda mu kinaabiro okunaaba, kitegeeza toyina nsonga z'osobola kutambuza mu kaseera kano okuggyako nga bamaze okuyisaako mu byogo. Era bw'obeera n'ebintu ebikuweebwa biba tebikukolera makulu singa obeera toyiseeko mu sisitimu ya byogo. Era basobola n'okuwa ekifundikwa tekirina makulu ge kisobola kukolera. Basobola okuwa ebibbo bya lubaale tebirina makulu ge bisobola kukolera. Yemmwe bantu abaweebwa ebintu bya lubaale nga bituufu naye nga buli lw'obifukamiramu ate oyongera mbeera kwonooneka. So Senkulu gy'oba walaga aba yakwasa ebintu ebyo ng'abikwasiza mu bujama. Abantu abasinga balina ebintu bya lubaale naye nga babifukamiramu nga tebikola makulu, wabula ate ng'embeera eyongera kwonooneka. Kisinziira babikuwa bamaze okuteekateeka. Eriyo omuntu atanaaba ddagala mulundi gumu ng'onoomukwasa ekifundikwa ky'abajjajjaabe, ate eriyo omuntu anaaba eddagala omulundi ogumu n'okimukwasa. Kyokka abantu tebafaanana. Oli embeera gy'aludde mu nsi gy'atambuliramu, awo omukubira ekyogo kya nnaku 4 oba 9 n'olyoka omuwa ekifundikwa kya jjajjaawe ng'ekifundikwa kyambala ku nnyama etukula, ennyama etukudde, kubanga lubaale atuula ku nnyama yaffe oba mu nnyama yaffe, okitegedde atuula mu ffe. Kakati okupapa omuzzukulu ayinza okuba apapa n'apapya Senkulu, Senkulu n'ayanguwa okumuwa ebintu by'abajjajjaabe ebibbo nsawo biki. Abantu abasinga babiina naye nga bimuli, okitegedde, nga bimuli nga kulumbugu kwe baateeka ebintu ebyo. Eriyo omuntu atasaanidde kuweebwa bintu ebyo okuggyako ng'amaze kunaazibwa. Ate era okunaazibwa buli muntu alina engeri gy'alina okunaazibwa. Waliwo atalina kunaazibwa mulundi gumu, ate waliwo asobola okunaazibwa omulundi ogumu. Ate waliwo oli nga ye alina kumala kunaaba nnaku 9. Kitegedde kale n'abantu banjawulo, buli omu n'obuzibu bwe mwatambulira. Kati kyekyo kitegeeza nti mu ssomero mwonna mw'oliraga oba ekifo kyonna nga kya lubaale, si kirungi kumala gakuwaawa bintu ng'omusawo tamaze kakasa nti otukudde emmandwa zikusenze. Eriyo abantu abaweebwa ebintu bya lubaale ne bakola emikolo gy'okuyita lubaale n'alemerayo n'atajja, naye nga kyavudde ku nteekateeka ku ntandikwa. Enteekateeka babambaza embugo, babawadde ekibbo biki kawungezi nga bateekateeka lukiiko lwa kuyita mpewo nga zijja zinyenyaako obunyenya bwe ziddayo. Ebintu ebisinga obungi abamu tebamanyi ku kiva ekyo, n'oyita empewo lubaale n'agaana. Kitegedde enteekateeka y'abazzukulu, muzzukulu amaze emyaka 10 muli wa mbizzi, muzzukulu amaze emyaka 10 envaazi enkulu byanyanja, muzzukulu amaze emyaka 10 ayagala ono n'oli, okitegedde, muzzukulu amaze emyaka 10 aliko ebintu ebimutambulirako ebimu mu bikolimo mu bika abamu mu kusobya okw'enjawulo. Kitegedde kati ne bw'oyita lubaale w'omuzzukulu oyo aba tasobola. Ne bw'aba lubaale si wakujja kwogera, naye emikisa gy'omuzzukulu ne bw'omukwasa ebibbo bya lubaale ne bw'omukwasa ebirungi bitya nga lubaale abikkiriza era nga bituufu, aba tasobola bifukamiramu n'abisabiramu, kuba ye yennyini nannyini kwambalibwa mpewo ezo aba tatukudde nga n'empewo zimuli walako. Ekintu n'ekyo mu kinootinge, naddala abantu abatudde mu buwangwa n'ennono, okitegedde, abasawo, abayambi b'abazzukulu, okitegedde, abazzukulu bangi nnyo bafunibwa ng'ebintu byalina bituufu. Nze ntera okufuna abazzukulu abamu ng'ebintu byalina bituufu, era n'ombuuza musawo ani yabikuwa, nti omusawo ali eyo kati kamu, n'omugamba omusawo ono kye yali akola yali akitegeera, ne lwaki tewatereera, nga bituufu nga tosobola nabbiddamu, ng'ensawo ntuufu, ekibbo kituufu, naye nga omuzzukulu teyateekebwateekebwa.
kitegedde kuba abasawo abamanyi ensonga zino mwebali bangi naye nga muzzukulu lwabifukamiramu ayongera kulwala ayongera kwavuwala embeera eyongera kutaataagana okuteekateeka abazzukulu nga tebannakwasibwa bintu omuzzukulu wa papa musawo yandibadde amugoba namuga sijja kusobola kubanga enkya agenda muswaza agambe bye yankolera tebyakola omuzzukulu ofukamira mu kibbo ky'abajjajjaabe nga lubaale waali nga ddala omusawo ono yalwana olubaale n'amusembeza ebintu bwe bityo kati omuzzukulu ono agambye nti aloota nnyo mu bifo ebisanyukirwamu ng'asangamu embizzi ekitundutundu ekyo muzzukulu gwe oliko omulongo kizza kubanja okitegedde olina okulwana n'osanga abamanyi ne bakulambula ku nsonga ya kizza si mukolera kibbo si muteekerera wabula kizza migenzo n'omanya ebikwata ku kizza n'ofuna obulambisi n'ofuna obuwabuzi n'osobola okutuukiriza ensonga ya kizza oliko omulongo kizza ate bw'obeerako omulongo kizza suwaddiiru obeerako amaanyi ga kabaka bulamu nga gakubanja kuba buli lwolaba omulongo kizza akweyolekera mu bitundu bingi akulaga embizzi akulaga abasezi akulaga ennyama etategeerekeka oye mulongo kizza kitegedde kakati olina okufuna abawabuzi abalambisi ne bakulambulula kizza atambula atya kubanga ne bw'omubikka era abatawedde ne bw'omugabula amata magi era abatawedde so obwo bulambisi obutali bwa lunaku lumu n'omanya omulongo kizza n'omanya n'ebimugenderako olaba kizza mama nabinene suwaddiiru olaba kizza kabaka bulamu suwaddiiru n'ebirala bingi n'amaanyi amalala ga kabaka ndawula gaani kwe kasita olaba kizza mwana wa kyejo mu maka ga kabaka bulamu kyokka kizze mabega weriyo ebintu bingi bw'olaba kizza obaako ebintu bingi ebikuba mu mugongo kansubire nti otegedde bulungi obubaka buno weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.